Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinza okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo webale kwekumira ku mayengo ga Updates TV. Kutegeeza nti nno kyokola kyamaanyi nnyo abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, abali South Africa, abali Nairobi mwena mbalamusizaako nnyo mwebale kola kyamaanyi, mwebale kola mulimu gwa butaweera okulaba nga muyimirizaawo amayengo ga Updates TV. Kakati mukwano gwange amawulire genkuleetedde kigambibwa nti waliwo bo officer ba junior officer abakoleddwako transfer. Lwaki bakoleddwako transfer gengenda okuleetera naye kansooke ankujjukizeemu emabega bino byonna ensonga kwe zitambulira kwe zivudde. Tujjukira bulungi omwezi ebiseera ebiyise emabega Gino Muhoozi Kayine Lugaba yavaayo n'alangirira ku mukutuko gwa Twitter nga watagenda kulabikirako ku ballot paper, tagenda kubanga alabikirako mu lwokaano olw'akalulu aka 2026. Era watu n'avaayo n'alangirira lwatu ku mukutu gwe nti abadde banneesunze mulabye kubanga ku ballot paper sigenda kubanga ndabikirako. N'avaayo n'abakubiriza n'abagamba bonna abadde abawagizi ba PLU badde mabega wa kitange Mwami Yoweri Kaguta Museveni babeere nga babaakinga ekibiina ekyo era n'abakubiriza nnyo basobole okubanga beesimbawo mu bifo eby'obubaka bwa paaliyamenti. Nekirambika nti okusinziira ku analytics baavaayo ne balambika ne bagamba nti kirabika Gino Muhoozi Kayine Lugaba yatidde akalulu oba yatidde olwokaano, yatidde okuvuganya. Abamu bannabyabufuzi batebabyogera, abasinga ne bava ne bagamba Gino Muhoozi agenze okusalawo okuva ku ballot paper ng'ayina ekigendererwa, ng'ayina kyabala, nga balina ekipya kye bamubalidde nga balaba ayinza obutasobola lwokaano, ayinza okuba nga ayinza okufunamu okuswazibwaswazibwa ennyo ng'ate nga first family tebaagala kuswala ne basalawo ng'omukwano gwange ampuliriza ali ku Updates TV ne basalawo basobole okuba nga bafuna pulaani empya. Mu zino pulaani mwe mwali okubanga bagina yisa new reforms mu parliament okubanga ababaka ba parliament be balonda president. Era tuli eno tweraliikire tugamba akalulu ka 2026 tunaatuukayo, kanaatuuka kanaabaawo, tetukitegeera na kukitegeera. Kakati ebyo ebyali awo tujjukira bulungi nnyo emabega kaawo Gino Muhoozi Kayine Lugaba yennyini Chief of Defence Force yavaayo n'alangira n'agamba ng'agamba abawagizi ba PLU ababadde emabega we nti temufaayo mu kye muba mukola mu baakinga ekitange ow'ekibiina kya NRM. Ate kye muba mumanya kitange Mwami Yoweri Kaguta Museveni wanaaba avudde ku ntebe temweraliikirira, teri civilian ajja kukkirizibwa kutuula ku ntebe, amagye tegajja mukkiriza, tetujja muganya kutuula ku ntebe eyo. Kati ebyo ebigambo byonna njagala obiwulire era obisengejje. Ebigambo bw'omala okubiwulira ate Gino Muhoozi Kayine Lugaba n'avaayo n'alangira tagenda kuddamu kulabikira ku ballot paper, tagenda kubeera mu lwokaano. Ate n'agamba mu kaseera ke kamu amagye tegajja kukkiriza civilian n'omu kubeera nga atwala oba nga atuula ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Kino nno kyateekawo controversy mu bannabyabufuzi naddala eri mu opposition parties nga bagamba Muhoozi ayinza atya okwogera ekigambo weekityo eky'amaanyi ate nga yennyini Chief of Defence Force. Kitegeeza ki? Nti entebe agyeyagaliza mu kyo kikulambika nti wandibaawo olukwe lw'okwagala okuwamba entebe eno oba obuyinza gw'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ebyo ebigambo ebyo tebiba bimaze okwogerwa osengejjanga n'olaba. Kitegeeza ki? Nti singa muno mulimu ensonga bbiri. Ndi singa oluvannyuma lwa Muhoozi okubagamba abawagizi be nti bagende beesimbe mu bifo by'obubaka bwa paaliyamenti, kitegeeza eyo gy'agenda okujja obuwagizi bwe abanaamulonda. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti singa ng'ebya paaliyamenti binaaba bigaanye, kitegeeza ki? Teri civilian ajja kukkiriza kutuula ku ntebe. Kitegeeza entebe yakuwambibwa buwambibwa n'amagye.
bebigambo bye bagezaako bayambika naye nga mumutwala butwazi nti nno abamu mwalowooza nga gino muhoozi akyakatidde kuswala buswazi mu kalulu ensonga lwaki ayogedde ebyo. Kuba kaakati kankugambe kino, okusoosezi zikoze okunoonyereza nti waliwo minisita omu mu Kampala afasiliteetinze omuwendo gwa ssente ogwera miliyoni 4 mu basenior cop mu Kampala Central Police Stations ku CPS. Nga lwaki abaakikola? Mulimu ba junior cops ababadde tebagendera ku mateeka ga kibiina ekiri mu buyinza ng'era bo tebakikkiririzaamu, nga bawagizi ba nuupu oba oliawo. Kati bano baafujiriddeyo musimbi basobole okuba nga bakolebwako transfer babe nga batwalibwa mu bifo ebirala bajjewo wano kubanga tebakkiriza mu kibiina kya NRM. Ago amawulire twagafunye dda. Nno mwe baadde bakoze transfer mu bano mulimu amanyikiddwa mbu Peter Twala, ono nga yali former DPC ku Old Kampala ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Bano bamukwadde tebakkiriza na mateeka kubanga biragiro bya NRM nga tebagiwagira. Kati bakoleddwako transfer, baba facilitatinze, babataddemu omusimbi basobole okuba nga babajjawo babakola transfer mu bwangu obw'ekitalo, so kubanga boonoona enteekateeka z'omukulu. Nteekateeka kiggwe tunuulire mabega byenze nkunnyonnyola. Jangu mu comment section olage abantu ensonga lwaki bano baba bakolebwako transfer. Nteekateeka ki ze bayinza okuba nga balemesa okulaba ng'ekibiina kigenda mu maaso ne exercises zaakyo. Bannankyukakyuka mwenna mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Watandika kuba nga osubscribinga, nkutegeeza jangu osubscribinge, olikinge, osharinge. Mbaagala nnyo, sigala wonna ng'olwanira enkyukakyuka gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Kuba olaba kati kyemmanyi bangi bagenda tandika okulaba mazima naddala mu bitongole ebikuumaddembe, bajja genda bakyuka mpola mpola, bajja kulaba amazima. Nkwagala nnyo, tova ku UG Updates TV.